Kasakula bangati wajja kumbuzaako. Shirangate wambuza kazi singa nakula banzinalize nenkubuzaako. So Europe summertime egenda kuba etandika. So we Johannesburg mugumire winter yamwe mugule heater. Ate temutumbula nnyo heater kubanga mujja kujja okufa ekiziro. South Africa wali abana Uganda mbali bakajja nga baavu nga tebalina bulungi sente ate baatuukira mu winter kati ne bagula kihita kati kihita bambi njukira ng'omuntu atamanyidde empewo jukira Uganda tewaliyo nnyo mpewo nnyingi okujjako ng'ogenze Kabale oba eyo side zeeyo Kasese Fort Portal so munange nga batumbula hita nga bagitumbula ne baffe ekiziro bambi bali mu kalumu katono bangi kati empewo nnyingi South Africa empewo naye yitirira batumbula hita bambi beebaka ne baffe ekiziro bambi. Anthony Kesi alabika bubi nga atali mu filter. Olabika oli mu kuvuma nze nange siwe nti bwenfaanana mba ntaddemu ka filter baabututerawo tunyirire. Kamakeri agambye abajjukira yes. Bafiira bambi South Africa eyo hita yabatta bafa ekiziro. So ebiseera bisinga hita teba nungi naddala mu winter ko inoteka ku katono bwoti wanga hita ekwase emimwa gyonna wegiti ne gyatika mu winter nobeera ng'omulwadde wa mukenenya naye ng'ate mulamu. Gundi winter bizibu nnyo era bw'osurvivinga winter ezisuka mu abiri obeera ddala n'omusajja empewo ebeera nnyingi obeerera ddala ng'ali mu freezer. So abantu baba banyiivu nnyo mu winter time ate abantu baba basanyufu nnyo mu summer time baba balaba kasana bafuluma ne bagendako mu paaka zonna ziba zijjudde abantu baba basanyufu abantu baba basimayiringa. When it comes to winter abantu baba banyiivu era n'entalo ezisinga muziraba mu winter. Mu summer time awo n'abazungu eno nadde eri waliwo abagendako e Uganda kati abagenda e Uganda mu summer nabo bagenda. MC I use heater oil is good. Yes, bimanyi sijja kulimba heater oil sigimanyi mukwano gwange Emmanuel Senjoba. Naye nga ffe wano ennyumba ziri equipped with heater. Heater nange yampisanga bubi ate ogatteko n'ebimuli bye Bulaaya so ofuna kye bayita hay fever omubiri gwe guba nga tegusobola kwandolinga allergies. N'otandika okwasimula n'onyizanyiza obeera onyizanyiza oyasimula ova Uganda nga wena olikirya n'otuuka eno n'otandika okwasimula buli sawa kubanga ebimuli biba bikuyingidde ebimuli bingi weather tewagimanyira weather okwadaptinga ne weather eno kizibu naye nga waliwo abalina emibiri emigumu era bamala ne baadaptinga mangu oba abalala tebafuna wadde na allergy. Naye ate abamu kati ngaffe abamu tulina emibiri giri weak era nze allergy ampisa bubi nnyo. Atandika okunsumbuwaawo okuviira ddala mu February mpaka mu Gwokutaano kati tuyingira mu Gwamukaaga omusana kasita guvaayo nga bigenda ng'ate bimala bikomawo eyo nga mu February March. So obu nabwo obulwadde bwa mu Europe olina okubumanya gwe ayeetegeka okujja. Waliwo ekizibu kya weather ebirala byonna olinza okubeera nga olikirya otuukidde walungi ate n'ofuna ekizibu ekyo. So Bulaaya si mmere oyinza okubeera eyo n'olowooza nti Bulaaya buli kimu kigenda kutambulira bulungi nedda. Ekirala kye bayita Bowadom yekyasinza okuluma wano e Bulaaya Bowadom era singa ndoza tewaliwo social media awo simanyi we twali badde. Bowadom aluma nnyo wano mu Europe. Jjukira tosobola kulaba firimu lunaku lulamba otuuka n'ebikutama. Tosobola kuwuliza music lunaku lulamba. Tosobola kugamba nti gwe buli lunaku ojja kunywa otherwise ojja kuvaako. Paa bw'onoosalawo onywe buli lunaku gobeere ng'oli tipse. Wobeera tipse oba onyumirwa naye you cannot be tipse all the time. Omubiri gwetaaga okulikavalinga omubiri gwetaaga energy
kati gwe osalawo onywe emikebe onywe wayini buli lunaku ojja kuvaako obeera addicted nga tosobola kwebaka nga tonyweddeeko ekyo nakyo kizibu kiri awo kati owulidde kati bowadde omweyo yeridi nga abamu kunywa ku mikebe nga abuli amisinga ewaka depression depression wayingirawo ne stress nyakye bayita homesick kati obeeraawo oli depressed oli bored oli homesick ogenda okulaba banno balinnya ennyonyi bagenda e Uganda obalaba n'onyiiga ng'owulira ebintu byonna tokyabitegeera bulamu bw'e Bulaaya si bwangu mmwe nga bwe mulowooza sente zo gye ziri era oli takulimbanga nti e Bulaaya tewali sente aba takwagaliza bosi nkukubidde nga tokwata ate mbadde nakatandika ka live kati kale sharp okitegedde oli bwakulimbanga nti tojja Bulaaya tewali sente aba akulimba batakwagaliza sente gye ziri naye nga oli mukozi era oli tasaa kugamba tiwama tojja byali kati ennaku zino bizibu edda byali nga byangu omanya oyo takwagaliza oyo mulabe kitegeererewo nti oyo mulabewo nnamba emu baabu ojja nga guzze kukola sente weeziri era e Bulaaya asinga okukola yasinga okufuna biri opposite e Uganda asinga okukola ennyo ate yafuna ekitono era kyovola bapoota abawa mutwalo naye gwomanyi poota olunaku lwakola poota abawa mutwalo ze euro 3 kati ebyo n'ebintu mmala kutuula n'entandika okubirowoozalowoozaamu Uganda omuntu avuga special okumala olunaku lulamba akeera ku makya n'atandika ovuga special saawa emu n'annyoka saawa 4 ez'ekiro n'enkya bw'atyo naye era n'awunzika nga bambi akoze eki ng'afunye ekitono kati ate Bulaaya si bwe bityo bye bibeera so oli bwakugamba nti eyo gye mugenda eyo teri kiriyo abantu e Bulaaya babonaabona aba akulimba abatakwagaliza oluusi aba yalemererwa ebiseera ebisinga abantu aboogera bwe batyo aba yalemererwa kumalamu bannemaani ze nkubuulidde nkuwadde example ekyaddondo omuntu asinga okukola ate yafuna ekitono kubanga mu bantu e Uganda bakolera euro 3 okitegeera so gwe oli bwakugamba togenda mu Amerika togenda Bungereza abaliyo babonabona aba akulimba abatakwagaliza abatayina kirungi kyayagala gw'ofune example gye nkuwadde kankuwa example endala ey'Abakiga n'Abatoolo abasitula emigugu mu wino emirimu gye bakola tractor yeyina ogikola wano buno buguni bwe bayita bu crane muntu neyetikka ensawo 2 ez'akawunga oba ez'omuceere ne bamugamba zisitula okuva wali eri ku Mukwana Arcade mpaka ku Kampala Road kwa Lua Park uziteeke mu baasi n'addayo era n'asitula ensawo endala nga buli nsawo gy'asitula bamugamba buli nsawo ya siringi 1,500 kati gw'ogamba otya munno nti e Bulaaya gy'ogenda nti tewaliyo kiriyo kiba kitegeeza oba omulemesezza oba tomwagaliza na kumumalamu maani naye nga e Bulaaya abantu abakola bonna bafuna sente ng'oggyeko abatayagala kukola ate nga nabeera nabo bafuna kati awo Bulaaya bwe buzibu bw'alina jjukira n'atakola naye era bamusasula owulidde n'atakola naye bamusasula kati gwe bw'ojja nga tolisitedde jjukira ne bwe batukolanga gw'okeera kwebaka osiba mu nnyumba okeera kulaba TV nawe bakusasula olw'obutakola kye bayita unemployment owulidde so leero ngezaako okuba nga mbannyonnyolako okwo ku Bulaaya owulidde kati abwolabira nti ddala oli kati agambye munne nti munange togenda eyo tokola ki oyagala munno apoote oba oyagala munno akole ki asitule emigugu kubanga gy'emirimu egitandikirwako oli bw'aba ayoza ebintu ekyaddondo era naye babaleka bamuwa mutwalo ne bamuwa n'essowaani y'emmere ne transport ze euro nga mmeka nga 5 zakolera olunaku
so gwe obeeranga eyo wamanga ofunye opportunity yitangamu ebulibirabira eyo olina kutuuka mala kutuuka eyo ne weerabirako towuliriza byambu oli alinza okuba nga yali Bulaaya naye nga tayagala kukola n'alemererwa n'addayo e Kampala kati ye n'atandika okunyumiza nga gwe tayagala ojje naye gwe gendanga awantu olibirabira eyo n'amaaso go okitegedde lwakuba ensi nazo zaawukanamu kati waliwo ensi ezirina gundi ennungi kye bayita minimum wage amashini erabika kati ekoze manyi ngezaako okwoza kati waliwo kye bayita minimum wage ze sente zitandikirwako zo gavumenti yaziteekawo mbuze zino sente zino tandikirwako ti omukozi asembayo okufuna ekitono afuna euro 13 buli hawa kati euro 13 ng'okoze essaawa z'omunaana balabalamuzi ba sente meka abalina calculator baliramu ku mangu euro 13 buli hawa ye minimum wage omulimu ogutandikirwako bw'oba olina omulimu ogulisted nga gutegeerekekako then nga gobera ku euro nga 15 17 18 2 3 bw'oba wasoma ng'olina gundi nga watuuka gwe n'osoma kati nga kyali wange Didi Rush yakolera euro 4 ekitone nnyo kwaye yasoma by'amasannyalaze kati buli awo bamuwa euro 4 kati gwoba tewasoma ng'oyoza bwoza bintu obeeramu eri minimum wage naye oba oluddeyo kati nganze ng'olina n'ebirala by'okolakolako awo oyambayambako ku hotel in case osobola okucheckinga in abantu ekitegedde naawe bakwongeza akubeeza nga sijja zibagamba mujja kutandika okumbalirira kiyitibwa mwana wa Matofa boredom kintu kinene nnyo boredom leads to depression kati molusi mundaba ku live ne mugamba gaya akola nnyo live waliwo n'ababeerabeera ku masimu tebava ku simu oli naafuna kadaama we nono ali mu Europe oli kadaama ali eri mu Asia ne beekubira amasimu lunaku lulamba ne boogera mwene abo mubeerabira ne mudda kufa abakola ennyo live ne mwerabira bali era aboogerera ku simu okumala essaawa 5 era ekintu ekyo nedda kyalingawo ng'omuntu nga oba olina family member wo akola ki ali e Bulaaya ng'akuba essimu tayagala givaako. Yeah, in everything you have to take a risk. Kituufu. Genda ogezeeko. Topowa gezaako. Ate tobeera nnyo comfortable mu kifo kimu bw'onooba oyagala okumalako. Not taking a risk. Ate tobeera nnyo comfortable mu kifo kimu. Bw'olaba nga wano kigaanye era tovumawo. Manyaawo ofuniddewo entandikwa de walala. Oli abazeebazeemu. Gambye 52 shillings. Zeezo. Kati bw'oba manyi okusavinga nga ddala gomanye ekyakuleeta nga toliimu malala nga jjo we nabagambye. Nga gwe amalala wageesonyiwa toliimu malala. Of course, at the end of the month, kasavingi ko oba okalaba weekali. Leero savinga no savinga leero no savinga enkya n'okola ki. Naye ate oluusi kikukosa bawulinza obutabeera healthy. Weerumye nnyo ate lulinza obutabeera healthy. Bawulinza okugamba kangula akasawo kange akakawunga, ngule n'akasawo k'omuceere, ngule n'ebijanjaalo, n'enkoko mpakire mu firiji. Nga gofumba ku lunaku lwa Monday, n'oteeka mu firiji ojjawo kubugumya. Then oba weekeninga omubiri. Kama omubiri oba ogulisa ebintu byebimu buli lunaku ogezaako kwerumya osavinge nga ate nawe weekosa. Oluusi tekiba kirungi. Oli agambye a month 12M. Ezo abazifuna bangi. Bazifuna naye ndala ebintu nabyo biri expensive. Ozifuna n'ogulako engato ya euro 3, n'ogulako omusipi. Kati abantu abamu baagala nnyo okwambala.
sente zaabwe zigwera mu kwambala sanga omuntu nga spendinga milioni nga 13 mu kwambala tumana byeyambadde tayagala kubiddamu ku Instagram bajja kumusekerera kati abo nabo gye bali sente zigendera mu bintu bingi n'osanga olinga akola sente naye ng'ayagala nnyo abakazi ayinayo binnakiganda 2 e Kampala byamalirako sente Zabibu ngenda kujja nno nkukyalire mu weeks 2 nja kujja nkukyalire Zabibu kati buli omu alina ekitwala sente ze waliwo abakwaniriza ennyo nga ye sente ze zonna zigwera mu kukwana jukira bunnakiganda bw'ekyaddondo tebuggwako bizibu kigambo kimu 2 I lost my phone kigambo kimu 2 bannanga I need the pair of shoe I need the bag kati nga ye sente ze bwezito zigendera omu waliwo olinga bamugamba yalookengira mu kugula butaka buli sente gyakwata nga twafunidde akataka akalala yagula buguzi kataka n'agula obutakataka nga alina bungi which is good naye nga ye kennyini teyeefuddeeko okitegedde nga ye kennyini teyeefuddeeko kati buli omu alina ekitwala sente ze waliwo abaagala emmotoka ennungi nga ye sente ze buli mwaka alina okugula emmotoka ennungi luxury car gundi ino yatuusizza emmotoka endala kati buli omu alina ekitwala sente ze kati nze ekibadde ekitwala ennyo sente zange ennyo buli omu akimanyi traveling yasinga okunnyumira so buli omu era ogenda okakkana naye nga buli omu bannange biki ebikubaakuba teka lwekigudde ku masiini ekigwa masiini eyo ekola eyaga okitegedde waliwo buli omu alina ekitwala sente ze waliwo abaagala ennyo gadgets nga olufuna sente gadgets then wabeerayo abazimba nga ye kwegamba buli kasente kakute abeera mu kuzimba zimba wano kati maliza kati gula mizigo kati zimba byano gundi zimba emizigo kadeni waliwo abakozi ba business buli kasente ke yazunga mu buli business tasooka nagirowoozaako bamugamba kati ennaku zino munaye kati bw'osuubula amatooke ge galiko sente nga aziteeka mu matooke kati suubula amata kati ge gali mu sente kati kaabo nabo babeerawo nga buli business naye ng'oluusi bagezaako ne bigaana oluusi ne bikola oluusi ne bigaana oluusi ne bikola weebityo mashini eri mukooza tebabba washing machine yange nkadde nakugambye tugivaluinga €3 teri asawadde kimpamu wadde ndoza €5 kiba kyakusuula byebyo byosanga wano e Bulaaya nga bakisudde ku street Bulaaya basuula ebintu era waliwo ba business people bali business minded obasanga awo abaddugavu nga bali mu kulondalonda bintu bakuba kati foluusi tubeeramu okuswala kyokka nno singa saagenda South Africa nentuukira Bulaaya ne business mind gye nali nina step mama wange gye yanjigiriza wajjukira ffe twali tutunda fridge nkadde washing machine nkadde n'ebikuuka ebikadde kati singa we naviire Uganda nasookera eno Bulaaya naali badde omu ku basajja abagagga nga sinatuuka eri South Africa abaana bannyonoone banteeke mu bintu by'essappe kubanga najja fridge nze manyi okukanika fridge nze gwolaba nze manyi okukanika fridge nsobola okugyamu compressor nenjizaamu okitegeera naye singa nava buvi Kyaddondo straight mpaka eno singa kati ndi mugagga naali badde nzuukuka nengenda nenondalonda ebintuntu nembipakira mu container nemala nentwala mu Afirika mashini nga leero esawundi nga bulala okitegedde kati abo balina abajja nga balina nga bali business minded wano bakola abanagana era obasanga nga bali eyo balondalonda ebintu nalondalonda ebikabada nalondalonda bitivi ebikadde nalondalonda babisuula eno munnange tolowooza nti tebabisuula eno omuntu alinza n'okuyita n'akwegayirira jangu nzijeewo kino kifiriji okitwale
otherwise sente zigenda okukitwala eri bakinyige nyingi kati ng'anoonya n'akitwala. Kati abantu abamu bwe batyo abali business minded yabeera waawo ng'ali wa kulonda bulonzi bintu ti abalogo balooze kati eri mu kukola ekaddiye yaggula endala za layisi euro 5 ennungi samusanga ngayo nenyirira bweti ya silver eyoza neekaza yaggula endala nenjirinze ekutukire eddala nenze ekutuke eyo washing machine erina mala kutuka bweti nekutukira ddala nendyoka ngula endala netisesubira nti ejja sukka guno omwaka. So kati abo nabo gye bali ngena alina omulimu gwe then ku lunaku olwokusatu lwe bafulumya ebintu ne babisuula ng'alondalondawo ebintu anoonyanonyamu ebirungi n'ateekamu container n'apakira ebintu byemulaba ekatwe Namirembe Road awo second hand nga woowulira mu second hand clothes kati abamu basuula engoye kubanga ebintu engoye bazisuula walala then ebintu ebirala nabo babisuula walala ebintu babyawula nti abaga okusuula engoye muzisuule wano then waliwo bali eri abalondalonda engoye olusi n'azoozaako katono n'azipaakinga bulungi n'atwala mu Afirika kubanga Afirika ekyali wala nnyo. Jukira abamu mwesiba nnyo mu kibuga Kampala temukimanyi nti Afirika ekyali mabega nnyo. Gwobangu oyagala okakasa nti Afirika ekyali mabega vaako mu kibuga Kampala mailo just 5 gokka ojja kulaba ebyalo ogambe bino ebyalo nabyo byebiri. Ne kati bwe mugenda mu kibuga ovudde eno n'obeera kaawo mu kibuga olusi togenzeko mu kyalo kizibu nnyo okutegeera nti Afirika ekyali mabega nenga opportunity ez'omufirika ebulaaya zikyali nnyingi ate bw'oba ofunyeyo ku tebayita capital nga ddala oli obaza bulungi business ate Afirika yekyali virgin era bw'oba olaba African startup oba Africa startup abasinga bonna baba baava eno Bulaaya because opportunity zikyali ate eri just tewali capital eno ewali capital. Machine erabika ekoze machine kasite maliriza kiba kirungi awuliti kati buliro no tuli mu kwogera bintu by'amagezi ambuuza mbu wine abiki kati wine yabadde ki wakitegedde kati opportunity mu Africa zikyaliyo era wetegereza abantu abamu abasinga okukola business baba bavudde eno nti yaliko mu America nti yaliko Ebungereza yabeeranga Australia yabeeranga New Zealand then n'amaana akola ki naggulawo business nga bw'olaba bakaluba nga bw'olaba bakaluba yalinga wa security naye musalasi bibana asalasini be Bulaaya babeera waawo ku luggi aggulawo bw'ati naggulawo ekiraasi ba computer bw'ati ng'atunula ne kati n'abanga akola ki nga nayiya n'akimanya nti Africa yalina okugenda ya making a risk nalaba story ye ya taking a risk ya sibalo n'agamba waayi kati kankole ki kanzireyo Uganda nsobole okuba nga nkola n'asibalo bintu byonna business yo neba yakusibalo tolooza nti oba ogenda funirawo ate teri business gyotateekamu kebere ya social media bw'otateekamu era tofuna ne oba wakoze page nga page abantu tobalaga bibasanyusa tobiteekamu ssente abantu baba tebajja kukulaba business yonna yonna yakuteekamu kebere page ya social media totravelinga osiba mu kifo kimu gwolooza nti abantu bajja kukulaba. Abantu baagala okulaba ku bintu ebipya ebintu ebyenjawulo wasisinkanye baani awo business ebejja kutambula it so gwe tolooza nti business ojja kubeera awo mbufungula nteekeyo business yonna yonna yakusaamu you have to invest nenga temwerabira tulina Real Life Summer Festival kuva nga 21 mpaka nga 23
abantu abamu batera okumbuuza nga tuli confused lunaku kyo bannange nabagamba dda okuva nga 21 mpaka nga 23 flyer zaawukana because nyina ba volunteers abankolera flyer oli alinza okukola flyer nga yataddeko date ya 22 ebyo temubifaako the date is 21st till 23rd kwa abantu bampeereza flyer ez'enjawulo so nemba nga nyina obajjukiza oli ambuze ennyumba etuuseewa ennyumba siiyo sigizimbira ggwe ennyumba yange country home nyumba ya mkyalo nagezako okutuukiriza ekirooto kya muzeeyi wange kinasooka so that's not nyumba yange mbu so ennyumba nagizimba nga ngezako okutuukiriza kirooto kya muzeeyi kubanga yali akyagala yagenda okufa nga ayagala okuzimba ennyumba ey'omukyalo owulidde so nemba nga ngimuzimbidde legacy kulekawo ekintu okitegeera erinnya lya muzeeyi era lyazuukuse era ekyalo kimativu mutabani we okitegeera nze first born kati so nagambye kankendeze ku ngatto sobola okuba nga nkolayo ku kintu naye nga yange yo nayo mujja kugiraba slowly by slowly okitegeera slowly by slowly si byakupapa sizimbira ggwe sizimbira jjajjaawo sizimbira baana bo toli girlfriend wange toli mukazi wange nzimbira family ukitegedde nzimbira family wala bangamba richinga walwawo bichi salwawo it was not yet time it's never too late salwawo nali sibi endowoozaako nange kenyini nyini n'obulamu nga njagala nsoke neesanyuse deni nekijja in time era nebinali ntandise zimba sigwe wangamba nti kati bikizimba kubanga tongulya wadde kasawo ka sementi wadde naka wadde kale omusumaali so ennyumba yo mugiveeko mulindeeko feezi ey'okubiri gye nja okubalaga nga mmaze okukomerera insha Allah tetulina okukomerera nalo na mutima na bidi so temunteeka ku pressure kubanga oyinza n'obutagisulamuuko owulidde se ennyumba gyesonyiwe genda obuuze ankowo oba muganda oba sisitawo mbwe eyiyeeriwa eyange giveeko my family is happy family yange baali bandabanga omutamiivu baatidde kubanga omanyi kye nakoze nazimbye eri ennene kaganga eya buli ali anjogereddeko mu family nga nyina okumukakasa kaso si kakasa ggwe bino ebintu binene nnyo biri mu family onalabika takitegeera bino ebintu binene nnyo biri mu family omwana mutamiivu kiki abeera mukulya ssente kweraga ku social media kati gwe tobirinamu mumubirano mulwanira mu comments okitegedde naye olina okumubuulira amanye mu Africa oba ensi gye bayita Uganda fena tulina ebizibu byebimu buli family erina ebizibu byebimu bali badde bayombera ettaka bali babadde simanyi ono bamwogeredde ebizibu bye tulina mu family yaffe naawe byolina ne mugenda ne mukola ki ne mweyogeza ne mwefuula abasiru ebizibu by'omu Africa oba eby'e Uganda byebimu nti kati oli ali Bulaaya baganda betabafaako kati ulaba kino gundi ono yatusuulira abaana n'agenda yabaleka bulesi tumulaba bulabe mu Kampala ng'avuddeyo kati gwe genda n'obyerabira ne weesiba kunze kumbe naawe olina ebizibu by'omu family ate nga byebimu tebyawukana era nga wabadde oyogera amazima naye ntandika okubuuza ebizibu bye ebya family yo tugenda okukizuula nga bifaanana nga byebimu bakwogerera okuva yagende Bulaaya takyatukubira masimu tumukubira esimu tazikwata bannange abalooza tugenda musaba ssente nga bwe bakwogerera nange bwebityo na buli omu ali kuno tebikyuka kizibu si kyekyo Maria Sweet onalabika tabitegeera nemwe mudano ne mutandika okwekoza ne muloka mwekoza ne mwesiba kunze
gakuleme nawe kutereza wammwe nawe tereze wammwe okitegeera Mudamu ni mwesi bakunze kati waliwo atalina kyalo nagenda nempulira oli simanyi banange tinga yazimbye wala nnyo waliwo atalina kyalo era mba temulina kyalo simanyi eyo family etalina kyalo maama muba temuli bafirika olwana n'abazungu balina ebyalo era bakugamba I've gone to a country home okitegeere mbwe yaliyo life ogizimba ddi eyaliyo life era bye bimu ate bw'ona oba okyalidde nze ogambye Rich Kange tukyaleko tugendeko ewammwe ate ebayani era bye bimu so okitegedde so oluusi oli abataluddewo obulwi abatali set kubanga kuwasa omuntu okutuuka okuwasa aba atuuse ng'alaba kyekyo alina okuwasa kati ffe tulina emitima gyakaluba tetugendera nnyo ku pressure abamu mufumbiddwa lwa pressure abalala muwasizza lwa pressure otuletadde omukazi owasa ddi kati gwe nootya n'opakukana ogenda okakana owasizza omukazi gwe tayagala tomwetegereza toli set ofumbirwa ddi ne bakusa ku pressure nga n'abakubuuza bennyini obufumbo oluusi bw'abalema ebanga ogenda okutuuka okulaba nga basenga abamu obufumbo bw'abalema nga senga ali awo yavaayo n'eri ewuwe abeera awo senga alina olugezigezi yeefuula abuulirira abawala abato naye nga senga obufumbo bwamulema ebusenga era obiseera ebisinga kabeera awo nga konna kaasiranira ku nnyumba keyerusa otumwa tuddugavu kali awo kakegezaako okwememula naye nga kakaddiye naye nga tekakkiriza kekabeera awo kekabuulirira abaana abato naye bakabuuza bbaawo aliwa nga bbaawaako taliiwo bakabuuza yiyi bwaga tugamba obufumbo bujja kubeera bwe buti nga tekalina sikugambye bonna sikugambye basenga bonna naye busenga obusinga kabaawo nga niwaako waakalema kajjawo n'obwana bwako obubiri naye nga ne kawamba amaka nga keefuula akagezi okasangawo nga katudde awo kekeefuula akagezi ennyo nga kakyala naye nga tekasiibula ebyo ebizibu famire ze Uganda babirina oli najja ne bagaguli nga tasiibula ne kabeerera ddaawo obufumbo bwakalimu omusajja yakaddukako oluusi yagenda kata kuba kyeyo oba yadduka n'agenda ejjuba kati ne kabeeraawo ne kawamba siba amaka nga tekavaawo sijja kuva wano ng'abaana bano tebannakula bano abaana balina okusooka bayige okulaba nkawambye ekisenge okitekete tambuza video kubanga si yajjajjaawo sharinga bwereza stars following liking nkugambye busenga kagenda obufumbo nga bwakalema ne kajja n'obwana bwako obubiri ne keesiba mu nnyumba ne kawamba ekisenge ky'abaana abaana ne babazza mu kisenge ekirala ennyumba we bannene kasenga ne kabeerawo nga kwogera nnyo ebiseera ebisinga buba bukaddiye naye nga tebukkiriza nti bukaddiye nga tekakkiriza nti kakaddiye kwogera kino kwogera kiri kwogera kino kwogera kalooza kakyali kana kato bwe muba mugenda out ng'oba muvuddeko e Bulaaya ne kaagala kabeesibeko Bobby Rush nkutumiddeko ne kaagala kabeesireko kagende oluusi mwawuniza okwagala okugendako kwegamba nga mu kiraabu kasenga sebonako ne kabeesibako kugamba bino ebintu by'abaana bato senga wali badusika sebonako ne kambala kati obusenga bubeerayo bwe butyo mu famire zaawa z'Ekyaddondo. Nabugabo Frankie nkutumiddeko buwalana kalinzo taniko kuwalana ng'okyali mwana muto bw'olinnya ku nnyonyi ne kasigala nga kakuwalana n'okomawo ng'era kasigala kakuwalana ne kakubuuza banange si kino kyolabyeyo okundeetera boogera ebigambo bingi nnyo buzibu kati okumalako you have to follow your heart ate sometimes okumalako family oyina ozeesonyiwa
family oluso ino kujeso nywa muno ojirya mwaka wani okumalako you have to stand your ground family noso kana ojirya mwaka wani tekibate kisegeza nti tojagala naye okumalako obulungi family oluso ino kujirya akawani nakitegete nosoka nojirya akawani awo bujja kumalako n'enseno otherwise family olizo butamalako nayo baboddayo mu December buli omwe ayagala omuleetera ekirabo ate abakere mu bakuwadde kilo 45 kati bono twalira buli family member ekirabo bono ebibyo byogenda okwambala ogenda biteekawa at sometimes you have to choose, pick and choose. Explore life nkutumiddeko ogamba otya nankabirwa Joy Roberts nawe nkutumiddeko awuliro lero nayambuza akatuuka mbu ennyumba yaffe etuuseewa tekabana abaana nemwe bale nnyo kunsabira abanjagaliza abamu basanyuka abalala ne banyiiga bale kunsabira tebyali byangu bikimbadde n'eddalu lingi nga mwebale kunsabira era bwe mmala bwenti nasooka nzirayoko mu life yange ate munaaba mu mmanja akyennyo buli atuuka wano atambuza ate ennyumba yaffe etuuseewa saazimbye buno obutono ng'obwabakadde amasinga bwe nazimba singa kagwa dda nga baasirika dda singa kati bali mu kasiiga langi buno obwabakadde ama buno simanyi yazimbye akayumba n'ateekako simanyi busenge bubiri singa ako kagwa dda ng'omanyi seminti ayakagenderaawo kyalo kyonna kyatidde omuzimbi namubuuza muteekamu eggaali meka n'angamba anti simanyi buli kasawo ka sementi simanyi eggaali 3 ne mugaakola bubiri kola obusawo bwa sementi bubiri era gyo baadde bagibuukirako tteka endaba oba ddala ennyumba nagambye leeta ku baana balina ebifuba bano nga baali ensikini bagikuba etteke era babadde kuli nga bagigezesa ennyumba bakuba tteke naye nga stegete naye ekyabanja sente nyingi kyabanja sente nyingi nnyo kubanjuka yeetaga finishing yeetaga ebintu bingi notekamu tiles okuva Italy mujja kubiraba byonna tusabe busabi bulamu obulamu kyekikulu mujja kubiraba kubamu akafaanani nange ewedde okubamuko ku bufaanani ng'ewedde bulungi bamaze ogisereka nange njikwateka video njikuba ekifaanani nga ya idea we bwe yakola ekitegeera awo olweggulaawo ng'obudde bunaatera okuziba akasana kagenze kati nga olweggulaawo bataddeko amataala bamaze okuteekakamu amataala wayali ng'awedde tumaze ogisiga njoke mbateera ekifaanani ekyo nkimanyi kijja kujja very soon bere bagumiikiriza wasima dda toyi batandise gisima leero babadde basima ndi serious nabagaye musime ne traditional toy toilet batandise gisima leero traditional toilet bagiyita traditional toilet erina okubeera we eye Uganda kanji balaga ebintu byonna bikira mbadde sikyagala nnyo kubalaga buli kimu naye kiraba traditional toilet yiyo mbadde saaganya okiraba bali mu kugisima leero kiraba si bya leero bino today tolaba today yiyo bali mu kugisima today work is going on men at work olaba bali mu kusima toy babu baliro leero akitegete n'amalalo ga muzeeyi nagazimbye byonna nabikoze buli kimu men at work mpola araka baby araka richi holiday mpola hati sugwa mbuza traditional toilet bakwasa agala bagipamemu nga sinagendayo nzayina okugigulawo
banterewo ne kariboni bankwase makansi bulicha waliwo ebinyina okukola nga wendi ku ttaka okitegeera gwe byombuuza bena gwe bagambye mbaddeawo nga ntudde bwetugoloza nagenda tutandika okuzimba nga seetegese okitegete nti awo tujja ekibadde kingi era nabagambye bwe nasanga ng'apamye mutooyi eyo twajjukira bangambye kati anti nayo twalitandise buli futi bagisimira simanyi mutwalo size euro 3 ne banange nalina suula dda okimanyi nalina suula dda okimanyi okuzimba abantu nga banvumira tooyi bagisimira futi 3 buli gundi buli simanyi futi nabuza nebagamba toilet anti munange twetaaga futi nga 5 oba ku 7 nebabuuza buli futi bagisimira meka timutwalo ningamba wanange nga lwiki nalina suula dda anu nga banvumanga musiina wadde tooyi bannange naye munange buli kintu kiba ne time yakyo okimanyi nalina suula dda nageza okubalamu omutwalo euro 2 euro 2 tosaadde okulya wadde ekintu wano euro 2 ziba zaakana akakebe kano koolaba oli wali eri ku train station enyoota ekuluma nga tosaano nga waliwo n'amazzi ag'obwereere either you have to drink cola oba onywa amazzi ag'obwereere kati fe abatanywa amazzi ga bwereere nalina suula dda era nammwe abali eyo abatanakuzimba temutya bintu byangu gwe bizebuze mu euro olabe bijja kuwanguyira ojja kulaba nga bitambula okitegete onangambye yakusitamako anti naye n'okubeerawo zibaawo eri kyaddondo buli omu agirina ne kolologi eziri kati abazimbi bapama of course waliwo tooyi enkadde kati oli lwano byambuuze ebuze ebyekisiro abuuzisa jelasi babeereyo nga banyize baali baagala artist mbeeraawo nga sirina kenneekoleddeyo ate nyinayo no ne surprise endala bize mu dola biba byalaisi gwe bize mu dola tozimba mu za Uganda awo bijja kulema mu za Uganda bisawuninga nga bingi Tianti kati munango obusawo bwa sementi 25 miliyoni emu kati we bakubulya miliyoni otyamu ko mwegwe zize nzeno bakugambe mbu zili dola 2.5 oli okongambe okugambe singa nali nzimanga zinza abakadama singa yagwadda nti abakadama baya busawo simanyi 12 la video eri na jijjeyo bavumye nnyo mukazi wange nenjijje video waliwo video zetukola nga yejja kuvaayo mukazi wange bamuvumye n'akafuna ekijujulu ekitegete Kamashe Mama Zoe, thank you so much for the stars. Ate ekyo tekibalemesa kumpa ku stars. Amanya abamu wembalaga achievement zange nga bateekawo embeera balaga nti lwiki kwegamba ate tebalina kumuwa ka start list. Fetuli mukola bino ebyalema baserumpanise. Okitegete Ola ngambi oli wakatengo akatengo nkalina siri mu politics nayo byo nabivaamu naawe biwa abaana nawe zikati nkyali mu bintu biwa abaana mbeeraawo ate neraliikirire ate simanyi ngenze ku kisaawe ntuuse entebe ate neraliikirira banninze obusajja buli wali eri wasema ibumbuza mama licholoza nkulanzira mabega nvaako gwe bagambye aba social life tebandaba gwe oyagala politics gende walumbuye ebyo nabivaamu dda
ensi yange njingiranga muyekera ate simanyi mpitidde Tanzania gwomanye Tanzania gye nayita gwe nga bakuyisiza winza n'okkaaba mpise eri mu National Park okuva e Dar es Salaam musajja yavuga emmotoka video nazibalaga wano abangoberera bakimanyi kati nze nizo okuddamu oyo gasiya naawe ate ntuuke simanyi ku kisaawe ate no bwenendalikira ate no ntyeggu liri kaneralikira artist bakifeesi nisigina kweralikira abasiemayi kunkuba kibooko nvaako maama Ndi katola ntandise okuzimba kati ate mbeeraawo bw'ate simanyi ntuuse ku kisaawe ate simanyi bwe neekwese simanyi ntaddeko enkofi ngende walala umbwa tonjagala mbuli kisogera ku bya politics gwamanyi kansigaza abanjagala nekirala sibisobola ate simanyi neekwekereza ate simanyi kati bwenyingira bweti ate simanyi mbukati simanyi dde nvaako maama imwanga munjagako politics munkyawe nsigaza abatanjagala ko politics sichabisobola ebyo tuka ku kisaawe ate no weeketiza lwinalaba omusajja ow'ennyinda empanvu ntandika okutya kyokka omusajja taninaako obuzibu ndabanga omusajja ngoberera emmotoka y'amagye yampitako manange nentya nengamba nze nvaako munnange mweona we mutupika mmwe temugenda mwe musirika teri abamanyi mubeereeyo mwogerera mu bumooli nze feesi yange gye balaba nengamba wayi twakavaali eri ku ntebe ekimotoka kya patro kyampitako nze nanenkankana bwenti omutima nga ninga agenda okwefukira nga balinga abatunuulidde nze nali wali eri kadduka nyina kyengula ndaba drone epaakinze nengamba nendowooza bazze kukimanze nze nantiridde nvaako munnange nankambira bebulabi nze nina akatengo gwampaga ate gwe tolabikako teri akumanya nawe netuliddeko awo kidroni nekijja nga kidroni tekinabuze nendaba omusajja nalaba omusajja w'ennyindo nakankana baali babiri bwe bati nga bw'obamanya abasajja abo bali bwe bafaanana nze nantandisa okutiitira nengamba waayi situlago namanyi ekizula nti situlago nzaagirimu tulina we twali tutudde tugenza okunywa kabiya ne walagi twenjoyingemuko ne bannange droni neetuyitako tulaba omusajja alinga neetegereza walagi n'atulema nze neekwese Aolit kati gwoba onjagalako bya politics nkyawa sikyabisobola sikyabisobola nze natya Alani Cruz Uganda nkutumiddeko nze sibisobola musajja watu ngenze naliho omusiki njagala genda ku Kyaddondo mpise Tanzania ensi kyokka nga waliwo ekisaawe ekisinga nuko ekyasinga okunnuma nalaba akanyonyi ka Uganda Airlines jukira bwali bwakajja ndi wali eri ku kisaawe Jomo Kenyatta Kata Airways ya council ndaba akanyonyi kali wali eri bagamba 45 minutes Uganda nga nkatya nga akanyonyi nkatya nga akanyonyi natunu yake nga kali kano kali nsudde nga nyina okupangisa emmotoka enzije Dar es Salaam mpaka ku border yuka twali tulina okuyita border either ya Mutukula oba Kikagati border gye bayita Kikagati nga ntidde munange ku luno lwe nagenda nga neekazakaza ntuukayo patro yampitako nakankana nti ebinege ne byenyeenya biti omanye ebyo omuntu atidde ngulabika totyangako nenkubamu akafaanani nandi eri banyambaza kiuniform ekya yero kishort n'ekisaati ndi kitalya bakwasiza enkumbi nengamba bannange ate nabirootako kasa nabirootako nengamba nga nyambadde ogunu gwa yero nga bebambala abasibi b'e Uganda nga ndi walisewo bantutte atutte nnime mutulime kasooli so munange gwe eno page si ya politics weageza politics gyeziri kati nange mpagira nga muntu wa bulijjo nga gwe booli gwe weekweka mwe muwagireyo nga mwekwese
pakugamba gendo byogere ku social media betoyaga kuteka face you nzimvaako mnange government sijina ko buzibu tibia bino tebinjagaliza kusula mu nyumba yange njaga ntule koko wali ndi ku nyumba yange wetwoche embuzi sikubera bati nakandi koko chembuzi mbu drone ize go wonjaga ko politics sigala ngonjagala kaga bozi gange okulambula bati okulambula ngenda profession. If you love traveling ngenda profession manyi no okulambula. Yeah, I'm going professional, I'm going pro. I'm going to be a travel vlogging. I'm going pro. Era trip yange soka egena kubeera mu 2 weeks. Egena okubeera pro. Nice editing, nice everything. Okitegeera? Hey, to chambuzi wama okitegeera Alan Cruz. Ate tuya to chambuzi mate simanyi mu drone yazi mkatate ba mtutewa ate simanyi free MC lichitwa asigalinga mpagira chagulanye mpola nga abantu babulijjo semalamu yeah kati nze ngenda kutandika travel vlogging ali pro. Era kino ekintu ala Alaska kwa Alaska jengendo tandikira okukola video zange ziri professional kintu ala mu Alaska sala ate nkole video zange nga ate bwenera likirira bano bo bakifeesi be bangambye awonja kubemalira nabo busi batya simanyi bakifeesi twanga tebajja kundabako nakitegeera abo busi batya naye si China budde bugenda kulwana na government sibusobozi sibulina ntibambi amaleka to accept my request chi ngenda Alaska nchanyi n'okugula jacket yange jengendo okwambala Canadian Goose man Canadian Goose Canadian Goose. So mu following ne page eriko MC Richie nga musobola okugifollowinga kubana yonja kusayo waka nga wanjawulo eri neeno nga bwe nabagambye jjo following eri page ya MC Richie o subscribing ene ku YouTube channel nayo mujimanyi eriko Real Life Family. Visit Denali in Alaska. Ngenda Alaska. I'm trying to see the world. Which take it. Ngenda Calgary na ngenda genda yo. Yukon walwich for bachita Yukon na chiri Canada. Nikalusi uwe ya jivako. Kutuka timu na nga tuchasola kukulia gundi mbuzi walieri kugundi kugenda kwa liri mbuzi gayaza. Oti abagamba webereremu. Ngenda Alaska ngenda kula Canadian Goose encha. Kati togenda kudamu kugula Louis Vuitton kozo zemba toy. Ati tewanda benga ndi mukulambula London. Nakugamba ngenda ku balancing eryato. Akuba just guno mwaka sina kula yola kezale shu yonna. Zenina zikyakola. Nenge bisigadde bine bya traveling byombe beramu. Gwe tewanda benga ndi mu 5 star. Tewanda ba mwezi gumu nga ndi mu hotel zinganya. Tewanda be Paris. The sentence in Spain nga ku 5 star of course zikola ebintu bingi. Zigula amadinisa. Inyumba nezije inyumba ne bajigala. Yobazisereka naye serumya nnyo. Pa life is too short. Kuzimba n'okusigala osigaze life yo. Ne just nasalamu ko budget nagamba ka balancing eryato. Ekitegeera not so extravagant. Yenga tekitegeeza nti mbeerawo nga sikyalina kyenkola because ndi mu kuzimba nedda.
I just cut the costs and I split it in half. Build, live your life. Build, live your life. Because life is too short, you never know. Kati jacket jomendo gula ya euro lukaga. Ya euro lukaga. Mulimu obusawo bwa sementi bwemeka. Tusibu sawo ndoza nga nsanvu. Mwaka bwebo. Andabe? Nsanvu nga kinana. Yeah. N'okulya. N'okolachi. So si mubi. Nenga ndira nebaza abawagizi bange abambereddewo. Sisobola butabebaza every day mbebaza. Yeah, munzizaamu amaanyi kola live kati nga ssaawa nga zino abetunyumyamuko muliko abantu 380 which is good. That's power, which is really good. Niya Pepe nkutumiddeko, age nkutumiddeko, Pauline Chigayaza nkutumiddeko. Nti wabula abana bali life musabula. Waliwo video zibe zokka ate twalabye ejjonga bansabula nga banvuma banvumira mune mukazi wange. Nga banvuma banvumira mune mukazi wange. Princess Takia, how are you doing? Hussein Kato nkutumiddeko omulongo Kato okuva London. Sajja wangoya ndabirira nnyo mulongo Kato. Transport oyo wakabinyonnyo mbeera onankuba ekibozi nanzize eno nanyumisa nampuza London yakyasinza okundaga London oyo Hussein Kato. Yandaga London nandaga kati wano egundi eno egundi London kati ngenze muyiga isi London manyiyo wali mu kibuga oyo Kato akabi waye Kato ekibuga akitegera takivugira ku navigation akirina mu mutwe abeeranga ali e Kampala waba avuga. So Kato obayagala okulambula London oba olina okulaba naye tamala gavuga buli omu. Nti Richie, are you really sure you love us? Ate nga lwaki? Grace salinga lwaki sibaagala? Of course I love you. Keti Kalanzi ogamba otya? Olaba ne Keti Kalanzi oyo. Keti Kalanzi yazimba oguyumba gunene. Naye era omulaba akyatravelinga tava Dubai, tava ku zi holiday. Anangambye mpite Kato. Kato tujja muyita enkya munyumyeko naye n'essaawa zino Kato aba yeebase. Kato yayingira obuliri ssaawa 3. Yayingira obuliri ssaawa 3 ali principled. Ssaawa zino bantu ne kesi baba bakazuukuka baba basibye emisana nga beebase. Achitegete. Agamba atya Arafat. Mayweather ATL. Chali wange Arafat South Africa. Mujukiro ye South Africa nga tuli muzi haso. Kabalaza kebero viru kachaliyo. Banago omuntu yabonabonera kabalaza kebero viru. Kachali abaye bachabeera waawo. Kabalaza kebero viru twabeeranga okumacha amunoonye ekiddako. Mpaka netukkiriza nti ensisi nyangu. Nze nenzikiriza mangu nze nawanika mangu. Nengamba why? Nze nkoye ebintu by'okulinda. Richie mbeera omusimanyi ninda sente nga ate simanyi bwe tezinajja. Nengamba why? Kangende Bulaya nkube ekyeyo. Ekyeyo kye Bulaya tekiba kyakuteebereza kisingako. Teweralikira renti. Tusaleko DCU na Rich August America. Ndakwa ninzo obutadda wenyingira America. Ku America ne Bungereza Rich mbanyi n'okulondako. Nizo okubomba. California we Boston tweberere Boston eyo. Muntu abombe. Akyusemo ku location. Deko mu location yogero oluzungu. Oba London abana bavuga emotoka ennungi. Abana be London bakwagaza ekyeyo. Bala bavuka bavuga emotoka.
buli omu avuga convertible omulala avuga Range Rover. London baba vubuka bo abavuka be London bo bakwagaza ekyo obanyirira bavuga emmotoka za kabi kwegamba yensi gy'otuukamu n'okakasa nti ddala otuuse Bulaaya. Baana be London bavuga emmotoka mama nyabo ogenda okuva ali mu Pier 1 mu kilabu ona ina simanyi Benz ono omulala simanyi avuga Range Rover ono omulala simanya balama nabavuga emmotoka. Abaana be London bo bakabi era gwali eyo ng'olina omukisa okugenda London gye wali genze gyoba olina okugenda kuba abaana bali inspiring. Omanyi bw'oba ova mu Africa ng'ogenze mu nsi empya ey'okkuba ekyeyo abantu b'osanzeyo be bakuwa courage be bakumotivatinga. Bw'osanga abantu nga bakoowu nga balinnya train ogwamu amaani ne bw'osanga mbuli alina ekyuma n'oli alina ekyuma oddamu amaani n'ogamba okero baakatuko baweegomba n'ogamba nange nja kubeerako ng'abavubuka bano. Okwegomba kintu kirungi nnyo era bw'oba teweegomba mu bulamu bwo manya tojja ku progressing. Olina okuba nga weegomba tuka mu kifunula abavubuka bambadde bulungi oli ambadde sinika ennungi ambadde sinika empya. Ebyo South Africa bye nasanga ne ngamba wano sijja kuvaawo era navaawo sinika tuzambadde. Bwana gendo tukabwe nti South Africa ne bantwala ku kabalaza nenda bavuka nga bambadde sinika ennungi bambadde emmotoka ennungi nembeegomba ne ngamba bano jukira nave Kampala vukozi nga twambala bichupuli bino ebyennabugabo ne mugano ga Arcade simanyi bizaina bwazize wansi mu basement batunda agagatto gonna gawunya ogenda otuuka okugula ebigatte eyo wansi eyo simanyi ku mukwana Arcade nga byonna biwunya. Kati gwembulira edduka ly'e Bulaaya wali oyingiddeko mu gundi mu futuloka n'owulira engato nga ziwunya naye ly'owulira naye omanye ekiba kiwunya masanda. Oyingira ebyennabugabo n'owulira ng'engato ziwunya amasanda n'ogamba bannange kiki kino. Kati we natuuka Suudi ne ngamba ono watuufu ono omuntu ajja kwambala ku Timberland omuntu ajja kwambala ku Air Force omuntu ajja kwambala ku Air Jordan nga abaana banyirira oli awagulayo emmotoka ye oli atudde alinywera kabiya etubeegomba nga tutumanya ate naffe tujja kutuuka naffe batwegombe okitegeera. Kana ate bw'ojja e Bulaaya ate kirasi ekyuka omanya ate kati ate awo n'ova mu ziri n'ogamba kati kanyambale ku zi high end. Gwe wali ogenzeko ennabugabo ozuulira ng'engatto ziwunya ensawo biki byonna nti matiriyo amasanda era owulira nti kati wano batundawo ngatto naye ate ekitali Bulaaya kubanga feke mungi nyeri feke mungi. Osanga wa bodaboda nga yambadde essaati ya Louis Vuitton n'osanga wa bodaboda nga yambadde enkofiira ya Gucci n'ogamba bannange tuli ku ki. N'olaba omuyimbi nga naye ddala ayambadde jaketi eya Gucci n'ogamba n'olaba nakiganda ng'akutte ensawo ya Louis Vuitton bag ennungi naye nga gucupuli gulabika bulungi ali awo mu kibuga atambula nga tamanyi na nsawo gye yaguze. Nze nabuuza owa booda jaketi ki gy'oyambadde n'angamba ono Gucci n'engamba ayambadde Gucci naye sina kyakola. Tamiya Gatete nkutumiddeko ogamba otya amatamiya yali ayambadde Gucci namugamba oyambadde ki nangamba Gucci. N'osanga nakiganda ng'akutte ensawo eya Louis Vuitton nga yonna enyirira bw'eti agikutte ng'ekigambo tasobola kyogera akugamba Louis nyambadde Louis Vuitton atumanyi Vuitton olidde era obuuza nakiganda nsawo ki gy'okutte eyo mu magezi nagamba nyambadde Louis Vuitton n'omubuuza wagigulawa
inagamba munange waliwo oli omukyala azireta nalo kakuwanira omukyala naye bambi abatabimanyi nange nali sibimanyi ebiseera ebisinga bwe mba ntambula nembalaga ebintu abantu bagayita amaalo abagamba mbu Rich nina amaalo baba tebaagala nze mbabuuse naye nga bagobera live zange baba bakimanyi mbu am inspiring and I'm motivating people nakubuusa abantu tegaba maalo mbangeza kukulaga muntu nti kino bwe kitibwe kitambula kino bwe kitibwe kitambula kati video gye twasembeyo okukola wali nga tuve London nga flight ya ferry cancelled eyo video bagiizemu bakulaga nti flight yebera cancelled you claim for compensation airline enokuwa hotel airline ekuwe mmere airline ekuwe ekyokunywa okitegete kati yoli abala banganza yeraga nti tuli mukweraga tuli mukola ki nefu wetu tibwe tusomesa segera kugeza ko kuyamba olina yakimanye era abantu bajja mu inbox ne batwebaza nti omwe bali nnyo kale ekyo nabadde sikimanyi kintu ekyo kyali kintuuseeko ennyonyi munange baagi cancelling nze nasituka basitu sinenvaawo nenfuna endala nenga ate bali balina okumuribookinga kati mwe tetukyakolera ba haters kati tukolera ba lovers heto ina kufiira mu kamooli ekyo twayiga kye bayita social media heta kati tumuleka mu kamooli mwafiira bwabwa atuvume nnyo ng'ekibuloka akyewangulira tukuleka waawo nobeera kati gwena fiira mu kamooli onyiige byalabe amaalo byalabe naye obuuza heta munnange bwe sibeere n'amaalo nga ntuuse London amaalo wali yagalanga kolerewa nze nalaba abantu nga bangi ku Christmas nga bagenze kwa Kashia okwekubya ebifaananyi nasanyuka nze ndikasana nalaba abantu nga bavudde eyo mu kyalo eyo simanyi bavudde Kalangalo simanyi bavudde Mubende abavudde simanyi Kapucholwa nga bonna bazze ku Christmas beekubya ebifaananyi wali eri ku Kashia imagine era Kashia ku Christmas ebejjudde ne kulusooka nengamba nenzijukiranga naffe bwe twali teriyo yali avuddeko Kampala yenna nga mu buufu atagendako ku Sheraton kulaba fireworks kujjako nga wali fala kubanga Sheraton yali erabika obulungi teri atagendako ku Garden City wali eri alligators yalinga wali nga deni wali mu Kasonda waliwo Cineplex nga woino genda okufuna ekifaananyi ekirungi mama nze we munda wange ngenze ku London mfune ekifaananyi ekirungi nga mugayita amaalo nenga muba mulimba nze bakimanyi muba mulimba just mufunye bufunye nugu nti nze mbasooseeyo ne waliwo atagendako ku Garden City kufuna kifaananyi kirungi kujja nga tewakulira mu Kampala waliwo atagendako ku Garden City kulaba ku Garden City pwayi yaliwo ebiseera ebyo ne Sheraton Gardens kulaba abantu iro kati south no basanga nsanga ku Serena olina gamba nsanga ku Serena wiwalabika ko obulungi nti munange tugenda ke munyonyo ne kati famalo gafena kuzino gali mu sente si kyekyo Grace sali abantu twayimukanga ne tugenda wali eri ku Sheraton tulabe fireworks era ekyansanyusa ennyo ennaku zino mu Uganda fireworks buli wamu weeziri Sheraton yokka si yeezikuba Fairway Hotel ina fireworks simanyi gundi ina fireworks zaali nnyingi nnyo nze n'omutwe ne gunnuma ate bazikubira eddakiika 45 this time around neero olaba omuntu w'ekyaddondo olinaga mune tojja kunsanga ku Serena everybody wants a good life naye abantu abasinga beeyisaako kati oli bw'atulaba nga tugenze eggundi Paris oli n'anyiiga naye nga teri atayagala gendako Paris nkugambye oli agenda bugenzi ku Serena ne yeewaana twabadde ku Serena kigambo kimu bibiri omanyi twabadde wali ku Serena twabadde ku Serena
ne rich we munda banga ndi London ne yagala kabateka wembera ebanda banga ndi Italy ne yagala kabateka wembera banange nali bisanzewa ekamu changate byali yo nali bisanzewa nze banange twakula garden city yeriwo mero genali garden city nola abana bagaga bagenza okuzanya bowling ane bebazanya tebabimanyi era chovola babi bowling byagwa niyo wale obeko say you know guy man we come from Bugos mubava Bugolobe baze kuzanya bowling ninge nebipira tebamanyi bikanyuga so olusi tuba tulinokola muko kumalo agali musente amala agali musente era chovola osanga Sekadama nga yakuwanira Dubai kwanga jamanyi yave Uganda nalaba Dubai nalaba ebizimbe ebiwanvu nalaba amazzi agali mu kibuga nga simwala kati golizo gamba Kadama nti umbulomo esinga Dubai kwa yeji jamanyi je alaba Sekadama yakula alaba mwala gwa nakivubo kati atatuuse wali Dubai alaba zikanale ziri mu kibuga wakati tosobola mukakasa yaja gamba ene Dubai tubirina nga tanatuka ko mu Europe nga Sekadama tanatuka ko mu Europe nenga kyekitufu kiri nti Asia tesinga Europe Asia just bizimbe bipya bikinenga when it comes to beauty nebibuga ebiri well planned very nice architecture oli omukadde almost like 1000 years ago natuke Vienna nga Vienna ekibuga bachi planning emyaka 12 nabadde London bujjusi kimanyi nti alina underground yakabi twabirabye kati ku luno lwetubaddeyo netukirire London yawo musimanyi mu tube bagizimba da emyaka 10 emabega kati watu sa kunyumya Dubai wa 20 years atema nensi teina history is very important when it comes to history. Uganda is singa United Arab Emirates by United Arab Emirates teina history wa 18th century teri yaliwo ate Buganda oba Uganda erina history wa 18th century ne 17th ne 16th ebintu biba bikulu nnyo kufa aba traveling audit ne human rights kintu kikulu Kauma Ibra watu wagambia human rights. There is what they call modern day slavery, slave trade. Abasoma slave trade mucha jokira bulungi nnyo abajokira topic eyo kubanga is one of my best topics ya slave trade. Wetwasomera slave trade omungereza yayimiriza slave trade n'agamba Omumerika mulekerawo slave trade is abolished. Omwarabu n'akayana n'asigala ng'akola illegal nga bona kati abantu abatunda enjaga. Omwarabu era n'asigala ng'ayalemedde kuba mugamba slave trade ali abolished in the whole world. Omwarabu nga akyalemedeko ku slave trade era yalemerako mpaka kati amukolera mu magezi. Kati slave trade amuyisira mu magezi bakusasula nove Uganda nga goledo oli musasule notuuka mu Saudi Arabia nga gwe bakusasula dda agent we Uganda bamuwa era ba slave master bakyaliyo lwakuba kati ebintu babitereezaamu ogenda weeyagalidde obwa slave obukola weeyagalidde. Oyagambye it has history and the history is desert. Nagambye I was in London last week but nakakasiza. London is very very nice. Very very Goba wakanabuza Kim Kardashian akugamba her favorite place is London and Paris bebatera okwogera magamba no I love London bozachi tebabira Dubai Dubai bajja bazze kola business ne bavayo tebasaba kubeera muguli musana Sira tuvula Mwarabu agezaako nnyonnyo kulaba akole ekibuga ekiri artificial akitereze kisikiriza abantu naye era weather temufavoringa
omwalabu agezaako nnyonnyokola kola ebizimbe ebirabika obulungi akyusekyuse ajeeki ne weather tasobola gikyusa. Sana gutunudde wali eri location ensimu eri mbi. Sana mungi nagenda mu ddungu. Nze sisaakuddayo eyo mu June simanyi July August. Sobola ne bw'oba mpa 10 ne bw'ongamba nkuwa 10 ekya gundi nkuwadde emitwalo 10 rich ogenda obeere Dubai emyezi 3 sisobola mweyo weather sisobola ziri bugumusirira bangako ofulumako katono ebweru just 15 minutes nodduka noddayo munda kati amasanyalaze gavaako eyakoni nezifa kitegeeza omuntu bw'asalako amasanyalaze just eddakiika 3 omanya abantu abayinza okufiira awo nzire bugumusirira bangako nali neepanka nti buli kimu njakiwa gundi njakiwa a try but that hit ate katira kalitandise kubanga litandika mu June. Simanyi kyaleeta ateekayo guli musana ne gwetaaga omuntu agwerabidde tegusoboka kiri kikanze ne bwompa apartment nongamba nkuwadde ya bwerere rich gibeeremu mu guli omusana sisobola. Zitiri sinali sirabangako ate simbeera mu winter nenyeegoga obunege kiri kyoto buuza oyo omwana yagenze kwebaka amasula bulungi mukwano Febe esagambye oli mutuufu nyaawo bebe nti boy ogo gwe guli Las Vegas bangamba mune Vegas je guli naye simanya I'm not sure. Australia tujja genda mutera nnyo okungamba nti likigenda wano genda wali but traveling is very expensive. Ate kati ennyonyi bazongeza ennyonyi egenda Uganda ya 1,600 KLM but normally it's half price, even less 700 over 650 nekati ennyonyi egenda Uganda ya 10,000 because it's summer time. Kati okutambula kuli very expensive. Hotels nazona high cost. Hotel bazongeza. Traveling bobo travelinze buli kyokwatako ziba sente. Bobo yagala okulya ekintu kyonna kya sente kuba oba tofumba oba tokola kibo ofuluma kutambula you have to pay for Uber. Uber is expensive. Ni oba ogenze mu tube oba tobimanyi era still osasula. Traveling is so expensive. Si kyangu. Era bw'olabanga omuntu a traveling ennyo muwenga respect. Era abantu abamanyi ebya traveling omuntu a traveling atebamisa mu maaso respect. Traveling is not for everyone, for every Dick, Tom and Jerry. Simanyi oba nkyogedde bulungi. It's not for every Dick, Tom and Jerry. Tewali kati flight ya rais kugambye negende Uganda ebadde yo 7,500 kati ya 10,600 ekitono KLM. Kiba kitegeeza omu America alina okusasula 4,000. Omuntu ayagala okuva mu America agende Uganda for holiday aba alina okusasula 4,000 oba 3,000. Kubanga yalina okulinnya ennyonyi 2. Either emujje Las Vegas oba Los Angeles oba New York oba simanyi Boston emuleete emusuule wano then yave wano addemu alinnye endala oba emujje eri mu America emusuule Dubai akasana kamwokyemu kaawo ng'ali mu transit then emale endala emungereyo. So kati baba balina okulinda the summertime ebeerenga eggwa mu August awo ennyonyi baddemu bazisale ebbeeyi. Las Vegas and Ghana extremely hot. I almost died there. Nange na almost nalinja kufiira egundi. Dubai I was not feeling well.
jukira nanywa kawalaji ate mu bugumu banango omubiri gonna ne kwechanga kuti mu mutwe setegeera bulungi nga byonna sibitegeera era nze twagenda tuka kuli ato nga abantu bali okubeekalakaasa anange era tolitulese nga nze ndi mulwadde. But it was just the heat. N'Abarabu bali wali eri bambadde obukanzu bwabwe bubabimanyira basiba mu motoka tebafuluma nnyo. Msirichi, please approve my request bambi. Request yanti kati sawa zino yachi ni mukunyumya mbuzi. People are enjoying. We don't have a topic here. Mkwana. I cannot invite you right now. Ugenda tutira vibe. Uja kujencha. We are telling stories. Mulusi munsobera. Olina gamba mbukati lichi invite me ngaze ndi ku airport ndi mukulambuza abantu. Kunko inviting ote vibe yange erambuza abantu. Kisawa zino I'm doing storytelling. Tuli mukunyumya abantu banyumirwa mbozi ku inviting otugambe ki. Bantu kunyigira bunyigizi bannamwe bwerere. Programs zo ku inviting amukimanyi ziba za ku Friday, Saturday. Nga waliwo obwo mulamwa nengamba kati abantu kabajje bateese. People are here enjoying church was. Name cutting ku inviting ya tuze mu bino bwate simanyi kati simanyi na radde kizimba simanyi mukabina simanyi olubirizi rundo mabanage abantu munze ote vibe yafe abantu views zikendere bagamba why wano watulemi mwe mutyo ate nabayiga abamu kati nakuzo mulabanga live ekute nga mujja musala vibe abantu bagamba why wano watulemi wano wana watagwa bizibu page yo nonese page yafuka yababizibu chevera mnake tulinde kencha. What do you think about SN Brussels airline ya kabyeyo kutunyigira bunyigize kutujjamize olaba page sawa zino tuli mu kunyumya ekiboze kitambula mbwate kati simanyi invite you for what? Mbukandire help meet agent it's agent nze ndi wa police it's agent chechi kutuuseko kubira police wetiba kachiri agent oba emergency bajita batiene ya ambulance kugambe oli akulaba ku airport oli mukunyumirwa oli mukulya kavimbo bolambuza abayaye bwate invite me nomubuza kati ku airport tandika okuteesezaawo invite me umuntu ali ku airport ondaba ndi mu traveling ndi mukulambuza abantu mbalaga nti kati eno check in eno check out sebo lina gamba niye kaza mulichi invite me sebo mbuzenze ku airport tandika okugera ku miramwa bananga. Are you guys really serious? Are you really serious? Kwira ba pandemics. Omuntu ali ku airport sebo waliwo yangamba invite me ntese kati muzenzire wali eri abantu wali eri batudde ku airport tuli mukulinda check in butunzawo ntandika okuteesa ngandi ku airport eno webalanga your flight is going to take off in 30 minutes nganze ndawo nteesa kati alien skin yakoza atya emiramu egimu mujirinde nga tumazo tuuka wano mbera ne time era mbagamba emiramu egimu tunakulinda no ngandi nina time obanga ntudde mu hotel ko Lusala mbudde ni mu resting ne kati nga ndiko airport mututesa mbakatolaba tikatire ni palaso namu wachuloluyi then banake really ama mumpene ku stars abo mubaveko kutandika kutunyigira bunyigizi bwerere video giraba just etambuza time teri mu kuteesa eno kutumala kutusala busazimani kugambe batero bikola mbo invite me ndi ku airport sebo lina gamba olusi wonina video zenkola nga ndi mu biduuka eyo ngeza kukola video za biduuka ndi mu biduuka ndi mu kweraga ndi mu kulya kavimbo
we are doing shopping. Se ulina gama invite me ntese otese kuchigwa atagulanga ku ngato wadde ya Philip Plain. Mama ne yanzanyo Charlotte amount. Ni yanzanyo ni ya Pepe, ni yanzanyo Kiria Lopez. Uchitege videos okutesa mwina kunindanga ndi wano ntuse waka. Wase cyo mukoleza mwe nganze bwe numbers abantu mwe mutese tunabasanga ye. Wole wanga video nga yakulambula tojje gisobola giveeko. Kati video now right now we are storytelling. Kati gwaga kutesa ate otugambe simanyi mbu msimanyi mbu mwala byo mula mukabina. Ati today program ya channaku eba ya okula kusatu. Ochitegete amani yanzanyo Charlotte. Mwe bali nyo kumperizanga ku stars ne munyamba ne nomya ne kuba heta. Bule mumpereza ku stars baheta ne mbalumya. Nange kinza mu amani ningambo wai abantu kamba yizenga. Ochitegera. Kanenywere ne kakola. Waliwo live ezimu nga tetulina kuteesa luchinza ino okwogera mpaka lweggwa niwabaawo ezimu kati nga buli omu alina oteesa ng'eyajjo tuyita kabox kaba kajjudde kuliko ono kuliko oli ez'oku Friday oli najja mu Charlotte. Thank you so much. Mukama akuddizeewo webale kumpereza stars. Mukama akuddizeewo munange wojje. God bless you. Kati na Mamani King Solomon aweereza stars milioni 10 ez'ebichupuli. Tasobola dde okwevamu wadde okweza wadde stars 2. Aweereza za bichupuli ye. Zino ez'okunnassa. Mwebale kulumya ba haters buli muweza stars ezo ne munzizaamu amaani. Ba hater bali eri ne beesooza. Mark Zuckerberg yabamma akapesa ka stars. Ne bakawanze omutamivu bakawanze bananga bantu nga banjogerera singa nali wa mutima munafu Facebook yali ennemye singa nali wa mutima munafu Facebook yali ennemye bali bayagala kunnemesa abantu bankyawe abantu banjo ne mama nayimirira ng'omusajja nengamba Facebook kwe abantu banjogeredde kino banjogeredde kiri sindika stars omalosi like ebya entertainment obindekere followinga tambuza video kwanga si ya jajjawo Facebook ya mulema okukola. Faith Chambers ogamba otya ambuza when is the wedding nja kubagamba ate wedding nizo kuwasa omukazi omwaga kati omukazi namuzinirawa kansoke malize nyumba omukazi muloza namuzinira mu nsiko mwabambuza when is the wedding muninde kansoke malize nyumba pakola ko kimu na kimu niba nayimunka kembaga embaga omukazi ngena muzira mu nyumba etanagwa sia muleke banange nsoke ensereke nkube plaster munda ati tunajingira ngati tunajikuwa plastic ebweru ne mama omukazi mwaga muzine mu bitoke hey Ricky when is the wedding omukazi ngena muzira mu kiyumba kitanagwa kimu ku kimu deni tuke tulabe nembaga nayo tukikole ne mama when is the wedding ushteket wamwe tewaba wala but help me with Sky Miles nange nzeetaaga Miles zizankati banyongedde endala buli wo traveling nga bakongera miles baagala nsebo muzinde mu kifulukwa ne banange mumanyidde nze ddala omukazi mwagala muzinde mu kiyumba ekitannagwa ebyo twabikola dda nga tukyali baana bato nga nzannya tepo kwiso bado
Panado, aspirin, of course twazi na damu biyumbe ebitanagwa. Era mwagala ne mu bukulu era byemba nkola. Ne bana mmwe. Tetuli basonyiwa. Bana mmwe tetuli basonyiwa. Ku myaka gino sewe omukazi mbubagala muwase mumpise falanze empasiza ku muzigo. Mumuloza nso okuwasiza ku muzigo nze empase nga sinnazimba. Kisoboka. Tekisoboka. Mumuloza nze ndi falamu nze nso okuwasa omukazi muwasize ku muzigo. Omukazi mbere nga tuchezi na atembula ndi road ya jembo atubanja. Teguli omwezi mwagwerabira. Nalaba ebizibu nzisa kuwasa mukazi nga nkyapangisa. Ati mutwale eri mukyalo erukunjiri. Etubeere ne bagamba munange yawasa mukazi we munange bo badda mu kyalo. Ati bazimba amakama nene babeereyo mu kyalo beesirikira baddeeyo artist. Nisibiye bino mbate mbo omukazi namuwasiza ku mizigo. Simanyi mu apartment. Really? Sente tunatuzikwate zali zimbe nyumba ate tunziwasemu omukazi. Really? Ati sibatuogerera munange ekibuga bakivamu kati babeera Masaka. Kwa je bali abantu bangi nya babikola. Bava mu kibuga munange bo beberera Masaka. Bazimbeyo bazimba amaka gatunulanga muntu. Okitegedde. Wa omukazi wange abanjagala mugambo wayi. Ati tukende eri tubeerekeyo. Nema. Baga munange ekibuga bakivaamu. Babeerereyo Masaka. Mwe bintu mbadde mu birabe Kampala. Olwamala okuwasa mukazi we munange baagana okupangisa beeberere ekibuga batera kijja mu lumu mu mwezi. Sikubeerawo mbate simanyi Mbulandi Road yayiseeko wano yagambye simanyi muwoganira baneiba abalala ekiro. Muli mu nyumba nti bozina kwa apartment ekitanda kyekoona neiba wa wansi nga akaya nambu simanyi baneiba bavinga nnyo ka sexy batulemesezza okwebaka simanyi bawugana buli lwa mukaaga. Nanegendera mu kyalo nga Giovanni yeebeera Masaka. Giovanni yeebeera Masaka yagula ekimotoka kinene yeebeera Masaka. Tayagala bimusumbu, tayagala bifo biri congested, biri polluted. Ate batandika okulwana simanyi gundi wekikomerakyo bakizimba kiyingidde mu kibanja kyange. Olutalo lubeerawo. Buzimba mu kyalo oba gy'osobodde gula ekimotoka kye kinene sirika. Abasigadde kaboogere busirika. French baby nkutumiddeko ogamba otya. Oberenga onomani King Solo weka buyanda. Yeeberere. Emyezi ngesatu egiyise mabega abadde abeera Bbaleni mu apartment nnungi. Evideo neyegendere ekabuyanda. Tasasula amasanyalaze asasula ndoza mpozi si wasola. Tasasula gasi taina bizibu biriawo amazzi gamuli wali eri ettooke balitemali mu lusuku alina olusuku emabega. Okitegeera. Alunda embuzi, alunda embaata, alunda enkoko. Buli lwakutaano basala yakakoko kamu ne balya. Taina bizibu biriawo tirakyeraliikirira. Ayina ebintu tubyeyesaalako mu bulamu. Mbati simanyi bamubanje gasi, simanyi bakole biki, simanyi biki, taina gwagenda kana naye mugundi wayingidde mu kibanja kyange. Okitegete. Sometimes inze waliwo lwe nayiteyo mu kyalo nene gomba abanakyalo. Nga tebalina bizibu. Nga tebalina bizibu nengamba ati gwe jjukira gobeera weeralikira wano bills simanyi insurance simanyi Muzungu no yali abinnyonnyola. Yali nnyonnyolako naye we nagenda mu kyalo nange nabiraba. Omuzungu yagamba I want to live free. I want to live in a free world. Nasitula nagenda mpaka eyo egundi balina gye bagenda e Thailand.
government ya Thailand yabawe ettaka beberi mira bakola kyabazungu basi tukampaka ne kati bakyagenda. Then ne Ethiopia waliwo abalasta abave Jamaica ne bagenda Ethiopia. Haile Selassie yabawe ettaka ddamba nabo tebagala sasula bills. Nebo otuukayo n'obawuliriza okumala essaawa emu naawe olinza okusibamu ebibyo n'ogenda. Bagamba we don't want to pay bills man. Bakunyonyola ebintu bya bills ne bakunyonyola sente government zeekujjako kati bo they live freely. Gye bali Ethiopia Haile Selassie yabawa ettaka baviiri Jamaica ne bagenda mpaka eyo. Abamu bave Uganda abalasta nabo ne bagenda mpaka gundi Ethiopia. Kati neje Thailand nayo gye bali ne Brazil gye bali. They are living freely. Buli kimu be bakyekolera. They are like a community. Bayina obusomero bwabwe. Bakeera ne balima ne bakola ki teri agenda kubajja ko musimanyi omusolo oleeta iki. Mujje mubikebere ku YouTube okwo mujja kubiraba. People who live freely. Bayina life yabwe ne but they like it. Kati ono wewe wake up yanda. Wake up yanda naye taina nnyo bizibu. Bills aina just zaaki yezaaki. Bills yagula sola we yakimala. Sola mpaka nga ngekibatule kifudde. Ahorite abasama festival bagenda okujja mu summer festival gena kubeerawo nga 21 mpaka nga 23 nga 21 it's going to be a Friday. That's the 21st of July. It's going to be a Friday. Ekyankyusirizaamu kwa katono Friday yo 21st abantu abasinga bagenda kutuuka lwaggulu abagenda tuuka kiro because people work on Friday in Europe and they travel in the evening. So on the 21st tugenda kubeera n'akasiki. Then on the 22nd ku Saturday tugenda kubeera ne meet and greet. Egenda okubeera enene it's the biggest party. The meet and greet because tuli mu Europe kati so party egenda okusinga okubeera enene egenda kubeera meet and greet. Kwe kugenda okubeera ba DJ, kwe kugenda okubeera table services, kwe kugenda n'okubeera ba special guests oba ba special surprise artists. So yegenda okubeera party nungi, yegenda okubategekera nga nungi nnyonyera ndi mu preparations. Then on the 23rd that's going to be the boat cruise. Wanga bamu bagenda kuddayo ku Sunday. Ku Monday basobola okuddamu okukola. So the biggest party I want to be clear. It's on Saturday. Mwabambuze ebibuuzo mumira mulaba real life ekino nze nkyogera emirundi mingi. Bwe tubeera mu ziri ensi ezirimu abantu abatakola nnyo boat cruise eba ya Saturday. Mekati eno mu Europe abantu bakola nnyo. Waliwo abagenda okujoininga nga bava wano Germany, Belgium, abava wano la UK, abava Switzerland. Kati baba baagala batuuka at least nga ku Friday. Bate baagala kufiirwa lunaku lwabwe lwakola. So the biggest party is on Saturday. Kino nkiddamu. The boat cruise is gonna be on Sunday. Yaba abatonotono abagenda osigalawo. Abagendo chikuba mpaka ku Monday. So the boat cruise is on Sunday. So ku Friday kagenda kuba kasiki kubanga saa kuteka meet and greet ku Friday. Ngata bambajja kuba bakatuuka omuntu abantu bagenda tuuka olusi flights zabizigenda batusasa wanya ate batandika okupapa ate bayambale bagenda okujja nga ate party natera okuggwa nedda. Katukikole ku Saturday. Ekyo nakyo kigwe. Simanyi oba ndi clear. Kwa abantu bomanyi mubeereyo ne mutandika okucomplaininga nga ate party tenatuuka. So nsengendedde ku bantu abangi because very many people asked me ne bangamba Richie nedda meet and greet tugikole nga ya Saturday.
nga buli omu alina obudde abana aba batuse ku Friday nga basobola okwekuumulamu beebakemu uko beetegeke abana abeera mu kasiki bakabeeremu so ku Saturday tuluke tukikube tunyumirwe abana batuse ku Friday still ku Saturday basobola okufunamu katuwa mu kibuga okitegeera eyo festival ebeerwedde etandise festival etandika ku Friday kati abana atuka ku Friday still bajja funamu era nabo tuwa baba batandise okulambula that's the festival ekirungi ekisinga abasinga mwena mugenda sula mu hotels zeze muziryawo so you're going to meet and greet from Friday abana atuka ku macha it's going to be nice wano tuli waka kati abantu bayimuke nga bali fresh balambule bekubye ku bifaanani bakomewo banaabe bambale pate etandike sawa 2 sana kujja kuba gukyayaka nga ffe tuli ku red carpet tuyingira jukira sawa 2 jukira obudde buziba sawa 5 sawa 2 red carpet kamera mu red tujja kubeera live tugenda kubeera live ku NTV NBS Spark TV Sanyuka Real Life Family MC Rich page YouTube konna nga tulaba abana byebifaanani red carpet eva wano mpaka eri bagenda okugula baguno omukolo ku gundi baade bangambye ba subscribers bokabe babagulaba kati bamuti mujja kubiraba naye ngenda kwogera ne management tulabe naye baade bangambye subscribers bokabe babalaba so pate wetu begenda okubeera so abantu abamu badde mungamba flyers zitu confusinga tiziku confusinga abantu abankolera flyer bangi I have people who do flyers voluntarily yena atekako date ye ate nga nyina okupostinga flyer ye ne umuli bera balabi ba video mine bintu zembyogerako so okuteekayo meet and greet ku Saturday kintu kikulu nnyo buli omu ajje nga ali fresh naye atuuse ku Friday ekiro agenda okuzuka ku macha ku Saturday nga ali fresh atambule muko agenda alambule yalabe ku kintu kugamba abeere nga anyumirwa you are going to hit 3 birds with one stone olambudde ku kibuga ate ofunye ne festival ate ofune ne ssanyu ne mubeere serious bannange mutandike okusasula nsobola okubategekera arrangement ennungi temunsumbuwa ku lasti mwebeereremu temunsumbuwa ku lasti mujja kunkooya muwe mulina okusasula kati nsobola okubategekera ebintu nga birungi kwa waliwo n'abatulindiridde okujjajinga so gwagenda okujja ovuka osobola eddonjagaliza so oba onjagaliza mumalizeewo payment zammwe ekintu tukikole nga kirungi kwa waliwo abatulinze entegeka yabadde tulina okugula toilet paper nga obudde bukyali tulina okufuna agenda okusimula toilet bintu bigenda kubeera guntu tulina okufuna abaana abagenda okubasavinga buli omu si bye bino ate twatumiza omwenge ate ono aluddewo ate ono akuze ngenda sooka mbateeke ne mu lyaso before the festival go agenda okugaba ku tebe eno ogabe ku tebe eri okole ku tebe eno okole ku ki kati saagala kutuuka ng'ennaku ziweddeyo ate mutandike kulumwa mutwe mwebeereremu mubeere serious jangu mu kabokisi mpeereza inbox ni jangu ku WhatsApp oyogere nange obanga ddala oli serious nerini love kalungi naye ajja n'emikwano kye n'emikwano gyange abava Switzerland eyo bajowani nabo bajja mukitegete nina Flavia abava Germany abava Denmark Sweden it's going to be nice endongere okay kwajje stage yo musajja twayogedde naye omuzungu agenda gitegekawo nga stage nungi ngesingako ne ya shade katono Serumpanise tajja kusobola kujja tannafuna mpapula Serumpanise ajja kujja mu 2026
Serumpanisi tanafuna mpapula. Tasobola kujali yagadde ne bampi. Kyalina okulinda empapula zijje kati naye nga yali yagadde bambi. Okitegete. So Serumpanisi si wakati. Wa 2010 oba tunaabira mu nsi ki? Omwaka ogujja tugenda Las Vegas. Tugenda kubeera Las Vegas. Oba Boston. Oba ne London nayo kisoboka. Tugenda okubeera Las Vegas. Oba Boston oba London. So tujja kugira akalulu awo tulabe. Ye summer festival. Ti abatalina mpapula nange Kabuyanda mbasinga. Ntosobola kubasinga. We Kabuyanda tosa kusinga batalina mpapula. Bo already baba atuuka. Tewegumya nnyo ssebo we Kabuyanda. Just baba tebalina mpapula nenga sente balina. Ziri wansi wa mufaliso. Era abeerawo nga bwazikeberako bwazitunuulira. Bikinyamba omperezeewo ku ssente. Bikinyamba omperezeewo ku ssente tasaa kuweza ssente. Zaakolawo zaalabawo. Nalina mukwano gwange nga talina bank account nga ssente zaziteeka mu ngatto mu Timbaland. Ng'ate kyayambala mu winter. Yagenda okuzijja nga ssente zivunze nga ziyulika bwelisi ziti. Ate ozireka mu nnyumba aloza abaye balinza okuzikwekula. So nga ssente atambula nazo Timbaland takijjaamu. Agenda okujjamu bwati kisolo gyali azitadde nga ssente ziyulika buyulisi. Okitegete. Obulamu gye bali. Obulamu si bwangu. Otuuka ne zibula. Kati nga ssente ng'ozitereka tambula nazo abamu batambula nazo